Olunaku olw'eggulu eggwanga lyabuutikiddwa amawulire ag'ennaku nga ge g'okufa kw'abadde minisita omubeezi ow'ebyokwerinda n'ensonga z'abaazirwanako Sarah Matekenyirwa Bashitsi ng'ono yafiiridde mu ddwaliro e Mengo nga yakatuusibwawo oluvannyuma lw'okulumbibwa ekirwadde ky'omutima. Leero taata w'omugenzi nga ye Dr. Philemon Mateke ayogedde ku muwala we gw'agamba nti abadde mpajiruwaga mu kukumaakuma bannabyabufuzi mu disitulikiti ey'Ekisoro. I don't know, but maybe there was no grooming her. Don't you see the environment in which she lived? Dr. Mateke nga ye ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'Ekisoro agamba nti muwala we Sarah abaddewo okuba nga awa bannamagezi ku ngeri y'okubaamu omukulembeze omulungi ng'olw'ensonga nti yakula alaba kitaawe ali mu by'obukulembeze azze amulabirako era n'atambulira mu mukululo gwe. And she had shown those potentials. This is just a few years. Yeah, she has been with them. Great working, if you know her. Asiimye muwala we gw'agamba nti abadde mmemba eyeewaayo eri ekibiina kye ekya NRM ng'agamba nti abadde yeewaayo n'atambula disitulikiti yonna ey'Ekisoro ng'agenda akunga banna NRM okuwagira ekibiina kyabwe ate ng'abadde mukyala mukozi nnyo ate nga muntu w'abantu. Move all over the district in just one day. That is Sarah. Even here. That's why people voted him. She had the potentials. Mu ngeri y'emu n'abakulembeze ab'enjawulo mu disitulikiti ey'Ekisoro boogedde ku mugenzi Sarah Mateke nga bagamba nti akoze kinene ku nkulaakulana ya disitulikiti eno. Amazima tulina obusaasi mu muhango munonga okuba ogwo Ruhanga kamutwa nk'ekihembo kya Kisoro. Nooreba muzeeyi ko yarakuzire takyatambura konko umukazi abiri nakoresha abiri nina abiri atari ku Rwekisoro kandi abiri nagezaho gukora ari kugita abantu amadini gona abiri atari kushushura abiri nagita abantu tihina hantu na hamwe mu gombora ryona rya district Kisoro abiri atari kwiga. Yo Parliament efulumiza enteekateeka y'okukungubagira omugenzi Sarah Mateke ng'olunaku olw'enkya omulambo gwe gwakutuusibwa mu maka ge agasangibwa ensangi mu disitulikiti ey'Ewakiso ku ssaawa 9 nga wajja kubaawo okusaba ku ssaawa 11 ez'akawungeezi. Ku lwokubiri gwakutwalibwa mu kkanisa eya All Saints e Nakasero era nga wakubaawo okusaba ku ssaawa 2 zennyini nga n'oluvannyuma omulambo gwakutwalibwa mu Paalamenti era nga wakubaayo olutuulo olw'enjawulo okujjukira ebirungi by'akoze. Omulambo gwakuzibwa mu A+ Funeral Service ku lunaku olwo nga ku lwokusatu gye gujja okuggyibwa gutwalibwe Nyakabingo mu disitulikiti ey'Ekisoro ku ssaawa 3 ez'okumakya nga wakubaawo olutuulo olw'enjawulo ku kitebe kya disitulikiti ku ssaawa 8 n'oluvannyuma wabeewo okusaba nga kujja kutandika ku ssaawa 10 ez'olweggulo okutuuka ku ssaawa 12 ez'akawungeezi. Ku lwokuna wakubaawo okusaba nga kujja kuyindira ku kyalo Nyakabingo nga n'oluvannyuma omulambo gwe gwakuganzikibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Katushabe yakusakidde eggulire lino ku Lwakes TV Agaleero.